kifo bino byonna bimulabanga abakristaayo we baziika oli ne bamuteeka mu keesi omukyala ne bamwokya enviiri ne bamusiba enviiri abasaaluuni ne bamusiba ettaayi bamugulira engatto emasaamasa ne bamwambaza essaawa bw'aba muyimbi ne bamuteekerayo gita ebyo byonna biwaanyi nkulayirira Allah n'egita gye bamuziise nayo tategeera nti agirina wadde n'ogikwatako agisune bw'asuna gita bamuziika nayo muyimbi oba bamuteereddeyo microphone simanyi abadde MC simanyi kapale simanyi MC tama tibakuteere microphone ogendeeyo oyogere nani wadde n'okumanya nti microphone bagintadde ku kifuba baagala mirimu. Mukama yeebazibwe bassebo ne bannyabo balamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kanzikirize nti muli bulungi, erinnya lya Mukama yeebazibwe nnyo. Mukadde waffe Sheikh Bossa nkwanirizaako nnyo era nenkwebaza emirimu gy'okola. Ekisooka njagala kwebaza okuvaayo n'otegeera kye tuzze tusomesa okumala ebbanga eddene nga tubagamba nti omubiri omuntu bw'amala okufa guba tegukyalina mugaso eri omuntu oyo. Ekyo nno njagala kwebaza kubanga eryo nalyo ddaala ddene ly'otuuseeko okukitegeera kubanga Bayibuli yatunnyonnyola dda mu kitabo ky'Omubuulizi essuula ey'omwenda olunywa olwokuna ng'egamba nti kubanga eri oyo agattibwa n'abalamu bonna waliwo essuubi kubanga embwa ennamu ekira empologoma enfu obulungi. Ekyo kiwulidde nti omuntu bw'abanga mulamu ng'alabika ng'omunafu naye nga mulamu asinga ow'amaanyi omufu. Ekyo ndowooza kyawula Yesu Kristo ku Muhammadi ne kiraga nti ani ow'amaanyi ku mulembe guno kubanga Yesu mulamu ate nabbi mufu. Wuliriza nno olwokutaano kubanga abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliiko kye bamanyi so nga tebakyalina mpeera kubanga ekijjukizo kyabwe kyerabirwa okwagala kwabwe kwenkana n'okukyawa n'obujja bwabwe okuzikirira kaakano so nga tebakyalina mugabo ennaku zonna mu byonna ebikolebwa wansi w'enjuba. Kaakati nno bassebo ne bannyabo abaagalwa abalungi abaana ba Katonda n'abantu ba Katonda, olwaleero njagala kubaako kyensomesa ate nga kikulu nnyo era ngenda kusaba okwate peeni yo n'olupapula owandiike kubanga ebigambo bino bigenda kuba bikulu nnyo. Ekisooka bassebo ne bannyabo muganda waffe mukadde waffe ayogedde ku kuziika n'agamba nti abakristaayo baziika nga baziika mu keesi bambaza abantu amasuuti n'ebirala byayogeddeko. Ebimu nzikiriziganya naawe kubanga kati ng'ekyokuteekayo gita ekyokuteekayo emizindaalo ebintu ebyo ebimu abantu babikola olw'okwagala kwabwe naye nga tebirina kinene kya nnyo. Naye kyenjagala okuwabulamu mukadde wange nti ffe ng'abakristaayo bye tukola ku mufu nga tumuziika tebirina kye byongera ku mwoyo gwe. Tebirina kye byongera ku mwoyo gwe. Naye Bayibuli etugamba mu kitabo ky'Omubuulizi essuula ey'omukaaga olunyiriri olwokusatu n'egamba nti omuntu bw'azaala abaana 100 n'awangaala emyaka mingi n'abeerawo mu bulamu obw'enjawulo naye n'afa n'ataziikibwa bulungi, omuntu oyo n'omwana omusowola amusinga. Kakati ensonga lwaki tuziika mu ngeri efaanana bw'etyo kussaamu kitiibwa muntu oyo kubanga Bayibuli etulaga nti omuntu bw'aba afudde yandibadde asigazza ekitiibwa kye ng'omuntu. Newankubadde nga tekirina wonna kye kyongerako ku kukkiriza kwe, tekirina kintu kyonna kye kyongerako ku bulamu bwe obw'omu ggulu, tekirina kintu kyonna naye olw'okumussaamu ekitiibwa kubanga Mubuulizi 3:6 olunywa olwokusatu bw'atyo bw'agambye. Bwe tutunuulira mu Bayibuli abakungu bakabaka n'abantu ab'ebitiibwa n'abaweereza ba Katonda ab'enjawulo Katonda be yakozesanga baaziikibwanga mu ngeri y'ekitiibwa. Ekyokulabirako bwe tusoma mu kitabo ky'Olubereberye essuula ya 50:26 tulaba nga Yusufu yaziikibwa mu keesi n'aziikibwa mu keesi n'aziikibwa mu ssanduuke. Lubereberye essuula ya 50
olunyiriri olwa 26. Bwe tusoma mu kitabo kya Matayo essula ya 27 olunyiriri lwa 5 paka ku lw'enkaaga, Mukama waffe Yesu Kristo newankubadde akaseera kaali kakazigizigi ng'abasajja abamusse tebandyagadde aziikibwe mu ngeri ey'ekitiibwa, naye era wajja omusajja Bayibuli gweyise Yusufu ow'Erimasaayi. Bayibuli emwogerako nti najja n'asaba omulambo gwa Yesu n'agenda aguzinga mu ngoye enjeru bulungi n'aguteeka mu ntaana empya gye yali asimye mu mayinja. Olaba ng'era amuziika mu ngeri ya kitiibwa. Era bw'onoosoma Makko essula y'e16 okuva ku lunya olusooka n'olwokubiri, Bayibuli eraga nti abakazi baali bakedde ku matulutulu ku makya ennyo bagende batwale obuloosa mu ntaana ya Yesu. Ekyo nno kikulaga ki? Nti omuntu newankubadde ng'afudde, kikulu nnyo okuziikibwa mu ngeri emuweesa ekitiibwa. Naye nziramu okunnyonnyola nti ekyo tekirina kye kyongera ku bulamu bwe obw'omwoyo. Ekyo tekirina kye kyongera ku bulamu bwe obw'omwoyo, naye assibwamu ekitiibwa kubanga abadde wa kitiibwa ku nsi. Ekyo ndowooza kitegerekese bulungi. Lwaki abantu babaziika mu keesi? Lwaki abantu basobola omwambaza essuuti oba ekkanzu ye? Lwaki abantu basobola omwambaza engatto? Kumussaamu kitiibwa, kulaga nti omuntu ono gwe tuziika abadde wa kitiibwa, abadde wa buvunaanyizibwa ku nsi, naye tekirina kye kyongera ku mwoyo gwe. Naye kaakati ffe ng'Abakristaayo naffe tulina kye twewuunya, kubanga otugambye nti omuntu bw'afa omubiri gwe guba tegukyalina kye guwulira. Ekyo tukkiriziganya naawe 100 kubanga omwoyo gwe guvaamu ne gudda eri Katonda eyagugaba nga Mubuulizi 12 olunyiriri lw'omusanvu bw'agamba. Kati nange njagala kwebuuza, bwe kiba nga kiri bwe kityo nga nammwe mukikkiriza nti omubiri gw'omuntu bw'omuntu bw'amala okufa guba tegukyalina kye gusobola kuwulira, guba tegukyalina kye gusobola kuwulira, ate nga Mubuulizi atugambye nti okwagala kwabwe kwenkana n'okukyawa n'obujja bwabwe okuzikirira kaakano, so nga tebakyalina mugabo ennaku zonna mu byonna ebikolebwa wansi w'enjuba. Ekitegeeza nti byonna ebikolebwa wansi w'enjuba ng'omuntu amaze okufa tayina mugabo ku byo, tebirina kye bimugasa, tebirina kye bimuyamba. Okusinziira ku Bayibuli bw'etyo bw'egambye. Ate naawe n'otugamba nti newankubadde bamuteereddeyo gita tayinza kugiwulira nti eri mu kifuba kye. Kati njagala kubuuza, bwe kiba nga kiri bwe kityo, lwaki omuntu bw'afa mukwata amazzi ne mugabugumya ne mutema emigogo ebiri ne muteekako obuti ne mumutuuza okwo, mayiti ne mugituuza ne mumunyiga nti mumuggyamu kazambi? Ekyo kigasa kitya omuntu afudde nga mubbi? Ekyo kigasa kitya omuntu afudde nga mwenzi? Ekyo kigasa kitya omuntu afudde nga mulimba? Omuntu afudde nga si mutuukirivu, omutima gwe nga si mulungi, omwoyo gwe nga gwamuvuddemu nga si mulungi, gwe bw'omukamula n'omuggyamu kakica ali mu lubuto, ekyo kirongoosa kitya omwoyo gwe? Ekyo kimu. Ekyokubiri, bwe tusoma mu hadiisi eno bagiyita Riyadh Swalihina, ekitegeeza ennimiro z'abalongoofu, hadiisi namba ya 933, hadiisi namba ya 933 eri ku mulyango ogw'okusaalira omufu. Hadiisi namba ya 933 mu Riyadh Swalihina, hadiisi omulyango gwa 557 egamba bweti: Abu Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu yagamba nti mutume wa Allah yasaalira jeneza, n'enkwata ezimu ku dduwaaze ng'agamba nti ayi Allah musonyiwe era omusaasire era omuddiremu era omubikkirire, n'okusembezebwako okufuule kwa kitiibwa era ow'ekyanya wanaayingisibwa, era omunaaze n'amazzi n'omuzira n'obunnyogovu, era omulondobeko ebibi bye nga bw'olondoba ebbala mu lugoye olweru. Omutuusize afune amaka amalungi agasinga ku maka ge, ne baanaabeera nabo abalungi abasinga ku babe, n'omukazi omulungi asinga ku mukazi we, n'omukazi omulungi asinga ku mukazi we, era omuyingize mu jjana, era omuwonye ekibonerezo ky'omu ntaana n'ekibonerezo ky'omu muliro. Abdurrahman yagamba nti mutume yasaalira jeneza eyo okutuusa nze lwe neegomba neŋŋamba nti singa kale nze mbadde omufu oyo ne bampa omukazi. Ekibuuzo, bwe kiba nga naawe okkiriza nti omuntu bw'afa omubiri tegulina
kyegugasa. Kati omukazi ono gwe musaba omusajja amufune mu ntaana agenda kumufuna atya ng'ate omubiri tegulina bwetaavu, tegukyayina kyegwetaaga. Kati ekibuuzo kyaffe ekyokubiri awe kiri, omuntu ono agenda kuba ng'omukazi ono amufuna ate era agenda kumukozesa atya ng'ate omwoyo gwamuvudde mudda nga ekisigadde tekirina bwetaavu. N'olwekyo nno mikwano kye tuzze tubagambe ebbanga lyonna, amaanyi ge muteeka ku mubiri, amaanyi ge muteeka ku mubiri mugateeke ku mwoyo. Muteeke amaanyi gammwe ku mwoyo, munaaze emyoyo gyammwe. Bayibuli kyegamba nti munaaze mitima gyammwe so temunaaza mibiri gyokka. Emibiri kituyamba butawunya, naye emyoyo gyaffe bwe giba teginaabye ne bw'onaaba emirundi 150. Yeremiya kyava asomesa n'agamba nti newankubadde Yeremiya 2:22 ti newankubadde ng'onaabye ne sabbuuni w'aboozi, newankubadde nga weekuuse n'oluvu, obutali butuukirivu bwo busigala bulambiddwa mu maaso gange, bw'ayogera Mukama Katonda. N'olwekyo mikwano gyange abampuliriza namwe abandaba, ekiseera kye kino mutegeere amazima g'ekigambo kya Katonda. Mutegeere nti omubiri guno gugenda kufuuka nfuufu. Bayibuli egwogerako mu kitabo ky'Omubuulizi essuula ey'12:7 nti omuntu bw'amala n'afa omubiri gwe gudda mu ttaka mwe gwava. Guno omubiri ttaka, kano kayumba nsiisira, ekiri mu ggwe kyekyomuwendo kibayita omwoyo. Bwe kimala ne kikuvaamu ne kyekidda eri Katonda. Kanaye ekibuuzo kibuuza eri Katonda ogenda mu kifo ki? Kubanga waliwo ebifo bya mirundi ebiri. Waliwo ekifo eky'okwesiima eky'obulamu obutaggwaawo, ne wabawo n'ekifo eky'okulumwa emirembe n'emirembe kye bayita Geyeena. Wandyagadde kulaga luddawa? Wandyagadde kuyingira mu kifo ki? Osalawo ng'okyali mu nsi, kubanga Yesu agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Mu Yokaana essuula 14:6 Yesu agamba lye kkubo, amazima n'obulamu. Tewali ajja eri Kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Ogenda kuyita luddawa? Kubanga ebyawandiikibwa bigamba nti waliwo omuntu ekkubo ly'alabanga eddungi naye ng'enkomerero yaalyo makubo ga kufa. Oyinza okulaba ng'ekintu ky'olimu okiraba ng'ekirungi, okiraba ng'ekiyinza okutaasa, naye omusajja naye wuuyo akugambye nti omubiri tegulina kye gugenda kuyamba. Obadde amaanyi go gonna ogatadde ku mubiri, onaaba emirundi 5 twaratiri nagisi twaratiri bawuli, tekirina kye kigenda kuyamba jama. Ekiyinza okutaasa kwe kukkiriza Kristo omusaayi gwe ogwayogerwako mu kitabo kya Matayo essuula ya 26 olunyiriri lwa 28 ne gukunaaza. Ogwo gwayogerwa mu Befeso essuula ey'okubiri olunyiriri lw'11 okukka wansi, gwe gusobola okukunaaza ne gukugyamu kakikya n'olongoosebwa n'obeera omuntu asaanira obwakabaka bwa Katonda. Mukama akumpeera omukisa ng'otegeera ekigambo ekyo mu Kristo Yesu Mukama.